kitundu kya 29 enonkoko nkulu n'abakyala Nansubuga Betty yagiteekateeka. Era nze wano ne Lawino tuli eno munnange tuva kuwugako anti ebbugumo litubadde bubi ne tugamba katugendeko naffe ku biici ate ffe tuliryako obulamu. Tuliryako ddi obulamu. N'olwekyo ndi ne Lawino naye Dokita Kaddu taliwo temumugamba agenze eri mu gundi eri gy'atera okubeera mu gundi ku kompyuta nga yeesuuba. Lawino babuulire nze nakooyo manye okuwuga kuno si kwangu. Akola yalayira nti tagenda kuddayo kunkwatako. Omutima gw'omwami wange omukazi Tiina yagubbira ddala. Tiina omukazi ow'ettwe eddene yanfuukira ekikoligo. Baze takyebakira ddala ku tulo kubanga buli ssaawa aba alowooza Nalulungi eyasoma ebitabo by'Abazungu. Bannange munsaasire omukazi alemedde ku baze ng'ensekere bw'eziremera ku mbwa. Nnyaba oli mu kuvuma mukyala munno nyakuggyako nsonyiwa kale. Nalulungi antwalako baze bw'aba yaakava okumufumba enviiri yenna afaanana enkoko egudde mu kidiba. Enviiri ze ziba ng'ekiwubu ekya ttimba. Babafumba enviiri nga bakozesa byuma ebibengeya ne bazisikaasikanya mbu zisobole okuwanvuwa zifaanane ez'abakazi Abazungu. Bwe bamala ne bazirijja emiguwa ne bazituga ku bitiitiriri ne ziba nga sseddume gye baleese okugemula bajjajja ng'erwana okuwona ekibambulira. bw'aba akamala okuzifumba zifaanana ng'ebiseseme by'embwa. Oluwombo lw'olulimi kucwatacwa kumanya. This boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Wano kucwatacwa kumanya tuba kitole ate mukuŋŋoonyo ne tubaagaliza ssakukulu ne bannaffe gwewulira. Nze Sekandi Juma Kakembo omuziranjovu omutuuze w'Erweza mu Makindye Ssaabagabo era ssentebe w'oluwombo lw'olulimi ku kyoto ky'okumanya. Njagaliza nnyo bannakyoto ky'okumanya bonna Ssekukkulu ey'essanyu wamu n'omwaka omujja 2022 ogw'emirembe. Okusookera ddala njagaliza omusomesa waffe Dr. Bikke Baligeyankoona nti taata weebale nnyo okusomesa eggwanga. Nyongera okwagaliza ab'ekika ky'enjovu bonna ab'omu maka gange bazzukulu b'Abazirengedde abatuuze b'eggolo mu Mawokota mu ggombolola ya Ssaabawaali Nkozi bannyinaze Naalongo Jamiida ne Sauda wamu ne mukadde wange Dootiya Nakatudde Emeeru mu Bukomansimbi eri mu Buddu nti mwekuume nnyo obulwadde bwa COVID wamu n'obutujju tusobole okuyita mu nnaku enkulu emirembe. Essomero terina kufuula mumanyi naye likuwa ekitangaala ekyakamanya. This boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Ku lw'abannakyoto ky'okumanya mwenna nze Dr. Kebbi Baligeyankoona Balamaga mbaagaliza Ssekukkulu ejjudde emirembe n'essanyu naye temwerabira kwekuuma bulwadde bwa COVID-19. Gondera amateeka g'omwaka gw'olimu okusobola okulaba omupya tusinkaneyo nga tuli balamu. Tusisinkanayo nga tuli balamu. Bwotyo nno teweerabira tuli mu luwombo lw'olulimi naye nga lukutuusiddwako bw'atyo munywanyi waffe bannange Sekandi Kakembo Juma. Nalwekyo
nawe kyayinza okubeera omu ku abo abayinza okubeera nga batutuusaako obutabo buddako era n'olwekyo kanono twelekedde okubeera nga tukakuba ate oluku mu mutwe n'olwekyo tukoola okubeera ng'otwegattako oyinza okukwata omutwalo 50,000 emitwalo 2 5 akakadde emitwalo 10 bannange gwe zonna z'oba olina n'olwekyo naffe tetujja kutenguwa bw'ogamba nti kagende ku luwombe era obeera omusama w'olulimi jjukira nti teri kintu kisinga nga kubeera musama ow'olulimi lwo okwagala olulimi lwo eggwanga lyo n'okuvujjirira ebintu nga bino kyekyokka ekikufuula omuntu ow'amaanyi ebirala byonna bigenda kuggwaawo ebizimbe enguudo yadde munaasaako obupande obuli mmanya gammwe bugenda kuvaawo naye bino butereevu nfunira kuno ate nga ne ku YouTube channel yaffe ekyoto ky'okumanya tubisaayo n'olwekyo abaana abalinyumirwa abazzukulu baffe abaliddawo era balimanya nti taata bw'atyo yali omusama w'olulimi lwe ataabanga mu kunywa mwenge wabula yabeerawo okulaba nti alwana n'abaaliwo okulaba nti bayitimusa olulimi lwaffe n'okubeera nga babangula abantu n'olwekyo kino kyokka kyekigenda okubeera nga kikufuula ow'enjawulo kkiriza ogaane bingi by'okoze bigaanye kkiriza bwe biba bigaanye ate bino byo bireme kugaana bino byangu nnyo bwe kijja mu busobozi bwe kyoyinza okubeera nga watuwa ate okubeera nga tutambuza emisomo gino kijja kufuula ow'enjawulo era lugaba tukugamba nti abeere ng'akuwa omukisa enamba yaffe eri 0777 obubaka bwonna bw'oteekako bujja kubeera nga butuyamba tweyongereyo kitundu butereevu 209 tuli mu katabo bakayita omuzimu gwa kasooba n'abakyala nansubuga beti yakuteekerateekera n'okubeera nga akasiba okubeera nga kanywera kaleme kubeera mu mbeera y'akadagado n'olwekyo kaba mamiima n'akatabo nkoko nkulu ate era ne kabeera mamiima n'akatabo omuzimu gwa kasooba empanga era ng'eno y'empanga ekutuusibwako Sekandi Kakembo Juma buba bubiri eri nkoko nkulu Song of Lawino ate kano yebiri empanga waliwo n'omusama nyinza okujja n'agamba atwongeremu ne katungulu 10 era tujja mwongeramu ffe emitwe gyaffe giyiya buli kadde nfundikidde ekitundu kiri nga nkugamba ekisula gye tubaddeko ejjembe linkontola nfundikidde nkugamba nakyuka neneekwakula nveewo ebisigalidde bingwe enkoto ate ddala bingi ebyangwayo abanva emabega bantegeeza nti omukazi olwamalamu ebintu bye mu nju ebikopo amasowaani entebe n'ebirala ne bitandika okwekasuka ebweru tinaye ekyasinga okubatiisa kwe kulaba entamu eyali ku masiga mu ffumbiro ng'evaako egenda yeesukkiriza ebuukabuuka ng'ekikere kolya n'eyingira mu nnyumba talatatta yatandika okwoloma nga bwe yeegayirira ebintu bireme kumuluma na kumukuba bityo abantu baawuliranga ebimuvugirako ng'obuswanyu naye nga tebabiraba era nga tebalaba amukuba waliwo akyayinza okuwakana nti teri mayembe wakana bibyo munnange buli lwaggulo abantu beewuubanga ewatalatatta beelolere ku majja nkunene kubanga olwaddanga ng'olw'okukaaba n'okukubwa lubala buto
ennaku endagaanye olwaggwako ng'ebintu bigenda era tebyadda naye nga talatatta asigaza magumba bambi bwe nava ewa talatatta nagenda neebuuza era neewuunya bye nali ndabye n'okuwulira. Abantu bagamba nti gaali mayembe, naye omusomesa waffe wa sayansi yali atumatizza ng'aleeta n'ebyokulabirako ng'amayembe bwe gataaliwo. Yatutegeeza ng'abantu bwe beefuulafuula ne bafuulafuula amaloboozi ne bakolowoozesa nti mayembe geegoogera era nti ensonga egoogeza ekiro. Awo n'atubuuza obanga tetulabanga kubafuusa. Olwo n'awunzika nti n'amayembe bwe gaali. Ate era nga ne mu masinzizo nga batukalaatira ddala ng'ebyengero ebyo bwe bitaaliwo era bwe tutasaana kubikkiririzaamu. Eky'obutabikkirizaamu ekyo nno kyekyali kitegeerekeka naye obutabaawo. Kale kiki ekyali kimputudde effunfugu? Gwawakana wuuno yali asinga okuwakana naye akyebuuza ekyamukuba. Effunfugu takitegeera. Gwe wakana munnange, ye kiki ekyayogera n'okukaabya talatatta? Bagamba nti amayembe googera kiro ate munzikiza, naye bino byali bibaddewo misana ttuku nga ffenna tutemya. Saalaba muntu yenna akasuka mayinja ku nnyumba yadde ayogera ng'afuulafuula eddoboozi. Kale olwo lwe byali biki? Natawaanyizibwa mu birowoozo. Ebintu bino byali ddala byetaaga okubinoonyerezaamu okufuna ekituufu, naye otya era ng'obitandikira wa? Ababimanyi baali tebejjaayo kubinnyonnyola bantu, ate n'abatabimanyi nga bateekako emitwe n'amagulu. Wabula mba nkyabulubuutira n'okutangaalira mu ebyo ate ne kwetuuma bino. Olunaku lwali lwa Sande, mba ndi awo awaka ntegeka bye nnaakola enkya nga mulokopyo agobye. Yasooka kuduumyaduumya matama nga bulijjo, n'oluvannyuma n'ansaba muwerekereko. Waaliwo abantu abaalina omulwadde waabwe abaali bamupangisizza abatwale ew'omuganga kw'olwo lwennyini akawungeezi, naye ng'ate okugenda yekka ekiro n'abantu batamanyi bulungi. Baali bamuwadde ekisale ky'amaanyi nga taagala kukifiirwa, naddala mu biseera ng'ebyo ensimbi bwe yali ekubidde enkulimba nga neekuba enkofu tagirinaamu. Ensimbi okuba nkulimba eba tekyalabika, nga bw'olaba ennaku zino ensimbi tekyalabika. Saayagala kumutenguwa kubanga nga musajja w'abendi, naye bw'obaako ky'omutuma tasibaamu, akuweereza n'omwoyo gumu. Ate nga nange nali mutumyeko enfunda ezisuka mu nsuusuuba, nanjuna, nakkiriza era naŋŋamba mbalinde awo ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ey'ekiro. Essaawa baagikwata kalimi era essaawa zaagenda okuwera ennya nga twatuuse dda gye twali tugenda. Twajjamu engatto ne tuzireka ku kifugi ne tuyingira. Omulwadde baasitula mu situle, nnyinimu yatulamusa era ng'amaze yayalirira endagala embabule ku bulubugo olwali mu ddiiro wakati, nga wansi waalwo eriyo ebyayi. Yatereezaako akaleku n'oluvannyuma ne tulagirwa okwanukula oluyimba.
akukuba mu ngalo n'okutuula obulungi si kulwanga serikale atuswabula. Edda ennyo omusirikale bamuyitanga serikale. Okusinziira ku bye nali ndabye ne bye nawuliranga ng'abantu banyumya nateebereza nga twandibadde tugenze ku mayembe. Nabugaana essanyu kubanga nalowooza nti kye nayagaliza embazzi luno kibuyaga yali asudde. Nali ngenda okuvumbula obulimba bw'ab'amayembe ng'omusomesa waffe bwe yabutottolanga, naye kyambuukako kubanga nnyinimu bwe yamaliriza bye yali akola ne bazikiza ettaala. Olwagizikiza nga nsitamyako okugulu kumu, twatandika okuwaawaanya oluyimba nga bwe tubwaguliza engalo. Okuwaawaanya kuba kuyimba, okubwaguliza kuba kukuba. Ngenda okuwulira ng'ekintu kiwanatuse waggulu kyekase mu ddiiro nga bwe kigamba nti vuu, sirikale ntuuse. Baakyaniriza nga bwe kisala batta nga bw'owulira emmese ng'etambula ku mukeeka. Bwe kyatuuka wendi ne kikuba ekintu ku ndagala ekyavuga ng'embooko era ne kibogola n'obukambwe nti gwe ate ono yaani atusitamako wano, yaani ono. Nawuliranga okugulu kwe nali nkangalabazza kukootoolwa, kunyigirizibwa, kukakkane, kwewumbe kukonnaako okwali wansi. Najjula ensisi so nga ate gano gaali gakyali mabaga kubanga ngenda okuwulira ng'enkuuka esituse mu kasolya. Sowulira ekintu kikunyiga kugulu bw'okyawoza nti kasita mayembe kangezese ndabe waliwo ebintu bye siwakaniramu. Ekintu kyatandika okusambagalira mu kasolya ne ku bisenge nga bwe kinyeenya endege nga kizina beca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 . Singa ebintu byalinga bwe natimbirwa essanyu nga twakayingira, nandimulisiza waggulu ndabe ekijaagaana n'okusamba endege. Naye encuku esserikale lyali ankubye nga tenzikiriza kwenyeenya, si kulwanga ekintu kinsitula ne kintomeza akasolya. Nvubuka oliddamu owakane, ogwoba okyayinza owakana linda ku kanyuga eryo lyokka otegeere. Neeyongera okutekemuka ekintu bwe kyakka ne kitambula mu ddiiro ng'endege ziyoogaana becacacacaca, era n'olunsi okuvuga becekecekecekeceke nga kizambadde ng'ekizambadde ekyekunkumula. Okwaniriza n'okulamusa bwe byaggwa, nnyinimu olwo yayitibwanga omukongozi n'atandika nti jjajja Kawulukusi bano bakomyewo ku nsonga zaabwe ezajjo ezitaggwa era ne bye waabalagira baabituukiriza jjajja. Kawulukusi yanyeenya endege kinneemu nga bw'anyanukula nti weewaawo taata, kale sirikale genda mangu oyite mawunzuumo, tomuleka mabega, mujja mwenda bulembwe, mujja bwenna bulembwe, era takwebulankanyako, okitegedde era owulidde, mujja naye. Oluggi lwekaaka ng'omuntu aguddewo, empola n'afuluma. Natandika okukankana n'okulingiriza mu nzikiza ng'alina kye nnaalaba. Mba nkyalimu ebyo ng'ate oluggi lwekaaka n'akawewo nga kansokya. Tandise n'okuwulira akawewo kale ng'ate
Serikale yayanjula nga bwe yali akomyewo ne gwe baamutuma naye ng'agaanidde mu kisasi. Emboozi yatandikira wakati we ne Kawulukusi. Gani munnaffe toyogera oli kasiru. Mawuzuumo. Nze Jembe Mawuzuumo. Kawulukusi. Munnaffe tukusanyukidde, yingira, omugenyi tabeera bweru mu mutulutulu nga guno. Kitegeeza nti obudde bwali bwa kiro. Wamma Jembe yogera. Mawuzuumo. Wano wendi wanaamala. Kawulukusi. Otya ki? Gamba olina omusango. Mawuzuumo. Sirina wabula ntya kunkwata. Kawulukusi. Nga baani abo abakukwata era lwaki? Mawuzuumo. Mmwe kubanga ffe tuluma oyo kyowola omulwadde. Ffe tuluma oyo kyowola omulwadde. Kawulukusi. Obwedda ngamba nti oli omu. Mawuzuumo. Nedda tuli bangi. Kawulukusi. Ebyo kale tubitegedde naye lwaki mumuluma? Mawuzuumo. Tumuluma kubanga abanjirira nnyo. Zinnyo siringi abanjirira nnyo zinnyo siringi olukaaga lwe yamuwola. Twagala tumutte ensimbi zizike. Kawulukusi. Bagundi nammwe mulimba siringa olukaaga obukaaga zitize zisa omuntu. Mawuzuumo. Bwe siringi olukaaga oziyita ntono. Kawulukusi. Kwe kugamba zinnyo eyabasindika ye mukama wammwe. Mawuzuumo. Mukama waffe mulala wabula zinnyo yatupangisa bupangisa tumutire kyowola. Omulwadde baali bamuyita kyowola. Kawulukusi. Mulimba mwetumiriza bwetumiriza. Zinnyo si yabapangisa. Mawuzuumo. Yatupangisa. Era mukama waffe yamusalira siringi 100 enkoko emu n'embuzi byonna n'abiwa. Kawulukusi. Serikale goberera zinnyo tulabe obanga bano beboogera bituufu. N'emboogeti yabuguma nga serikale yakomyewo dda ne zinnyo. Awo ne batandika okwogeriganya. Kawulukusi. Olyose wamanojja bano babadde wano nga babikulumika mbu gwe wabagulirira batte kyowola olw'ensimbi ze yakuwola. Ye nga toyingidde. Nawulira eddoboozi ekwakwayafu nga liddiramu mu kisasi nti siyingidde ngenda mangu. Naye munkoze mu byakunsaza mu tulo otubadde tunkutte omubabire tutya. Eddoboozi lyawulikika ng'eryayuuya ne lyeyongera nti ddala abo nze nabapangisa bamutte ebbanja life era byonna bye baakubulidde bituufu. Kawulukusi. Yakuwola ensimbi n'akola obubi. Eddoboozi. Nedda teyakola bubi naye lwaki ammanjirira nga nze saagala kumusasula. Bantu betuwola muli bazibu. Kawulukusi. Koobwa obutotobe bw'ensimbi k'otuddeko otoyagalira kumusasula naye temutte. Oba olinayo ensonga endala naawe gy'omuvunaana. Eddoboozi. Nedda sigirina. Nawulira nga Kawulukusi alagira serikale amuleke agende era ng'agenze baddiŋŋana ne Mawuzuumo. Kawulukusi. Ante bya munnammwe mubiwulidde mwe mubirowoozaako mutya temulabanga muba bakyamu okutta omuntu nga mumulanga ensimbi ze. Mawuzuumo. Ffe baatugula kukola mulimu ogw'okumuttira. Eby'okumuttirawo bwemage tebitukwatako. Kawulukusi. Mulimba nno. Gwe bagula tagoba nsonga amala gakola bintu muwawa. Leero mwegoyera bwakinyi. Naye kasita nammwe kati ensonga muzeewuliriddeko. Omusajja wa Bendi. Tali
omusajja wa Bendi talina musango okujjako okumulanga ensimbi ze. Kati nno njagala twogere ng'abasajja n'abasajja. Ebintu bye babagabula bwe mbibawa era omusajja temumuleka. Mawuzuumo kumuleka kutya naye ye lwaki tumuleka? Mukama waffe bamusasulira kutta muntu ng'ate ffe tumuleka. Kawulukusi yaseka nga bw'agamba nti muleke nammwe kudda mu kubereega twogere eby'ekikulu. Olwo bwe munaamutta munaagasibwamu ki? Ebintu bye baabawa tujja kubinunula era biibino. Omusajja mumuleke. Zino z'ensimbi za mukama wammwe. Nawulira okuvuga ng'okw'ensimbi eziyooleddwa ku ntuumu ate nga ziriibwako yeeyongera. Era eno y'embuzi n'enkoko bye mwanywa biri muno mu kita. Mukkiriza. Waddawo akasiriikiriro n'oluvannyuma Mawuzuumo n'ayanukula nti twandikiriza naye akabuzi katono nammwe n'ensimbi ndaba teziweze. Amayembe gombi gaatandika okukaayana n'okulamuziganya era nga Kawulukusi awulikika buli kiseera ng'abebbereza oba tugambe kukaatiriza Mawuzuumo ne banne abakkirize kye yali agamba. Ddaaki bakkiriza. Mawuzuumo kale mubituwe anti gye bazireegera. Kawulukusi nammwe mulimba tunaabibaweereeyo mu kisasi muyingire mubiddukire munywe n'okunywa. Ng'ensi yonna esiriikiridde obuntu bwawawanuka waggulu ne bwetonnya mu ddiiro becca. Saabumanya muwendo naye bwali buwerako. Baatandika okutambulira ku ndagala bwawanuka ne bugwa mu ddiiro becca. Saabumanya muwendo naye bwali buwerako. Baatandika okutambulira ku ndagala ezaali zaaliriddwa ku lubugo. Nagenda okuwulira ng'amaloboozi gaŋŋoŋoota ng'agali mu ndeku. Neeyongerera ddala okutya n'okulowooza nti singa saze. Bino si bye nali neetegekedde okusanga. Ekyaddirira kuwulira cap ng'embwa enywa amazzi. Ebirala bizibu okunnyonnyola kubanga ngenda okuwulira ng'eddoboozi ery'omuzindo liragira nti mubakwate. Ebintu byatandika okugugulana ng'ebirwana. Wawuliranga okuvuga kw'emiggo ng'egikuba ekintu okuwerekera n'okukaaba. Ate oluusi n'owulira ng'ekintu ekikuguddeko bannange ekikusambye oba ekikulinnye mpozi ng'olutalo lukusamukidde olutalo ali musabo. Bannange labalaba tuba tukyawoza wandiga kulinnya nju ate entumbi n'egwa mu njovu. Nawulira eddoboozi nga liragira serikale agende agoberere jjajja w'abaana. Olutalo lwali lukandaaliridde ne Mawuzuumo nga yeeremye okukwatwa. Enfuufu yali efuumuuka n'omunyale nga guyiika era nga buli omu waali we yeefunyidde obugongolo. Ekintu kyamyasa ne kibwatuka era n'ennyumba n'ekankana ng'olowooza nti musisi yayita. Eddoboozi lyayogerera mu bbanga nti zona ntuusa Kasanyanku gy'abaana lubaale w'ensozi n'emigga. Nawulira ng'olubugo olusituse olutiribira mu bbanga n'emiko gy'endagala eziyulise egy'inkuba mu maaso. Entebe n'emmeeza nga bikoonagana n'amaloboozi ag'omuntu awalira oba aguguba okukwatibwa nga gabunye wonna. Ebintu byagenda bikkakkana mpola mpola okutuusa lwe byateeka n'esigala kuwulira kusinda kubolooga kuwejjawejja na lubugo nga bwe bazingako nga tewakyali kanyego konna
n'enju kukwaya esirise bekyekyerekye. Nannyinimu yakoleeza ettaala nga bw'aseka n'agamba nti luno leero baddange terubadde lutalo lubadde zisabusobo. Olaba lusitudde ne jjajja w'abaana atatera kusituka. Jjajja w'abaana bw'omuwulira ffe bwe tuba mu bintu byaffe eby'okusamira oyo n'aba Muwanga. Jjajja Muwanga gwe tuyita jjajja w'abaana. Olaba Muwanga yeesitula omanya nti lwali lw'amaanyi. Twatunuulira ebintu by'omu ddiiro nga byonna biri namasambala. Bintu okubeera namasambala biba bityo byonna kidomolo wane ebbinika eri. Yatunnyonnyola nti amayembe gonna baali bagakutte nga bagakulubizza n'okuwereekereza gye baali ab'okugookera. Bwe yamala okuwa abaaleeta omulwadde eddagala era n'okubalagira enkozesa yaalyo awamu n'ebyokukola ebirala nga tuvaayo tetwasiibula era twatuuka eka nga bukya. Bye nalaba ntera okubinyumizaako mikwano gyange abamu bakkiriza ng'ebintu ebyo bwe biriwo mu nsi era ng'amasitaani ate abalala ne babiziimuula nga n'okuŋŋoola kwe batadde nti tebiriiwo. Njogera byaleere, ebyaleere biba bya bulimba. Naye nze yabirabako n'agange bwe mba mbiwakanya seemalaamu kubanga osanga mulokopyo ng'aba omutuufu ng'abaddugavu balina sayansi waabwe gwe bakozesa mu bino atannannyonnyoka gwe bakozesa mu bino atannannyonnyoka bunnyonnyosi. Essuula gy'engendo tandika bagiyita kitumbi, kitegeeza nzigira ku kitundu ekya30. Mukkirize ate leero mbasiibulire wano. Kale leka nkomewo n'ekitundu ndowooza kifundikira. Ssuula bagiyita kitumbi, atumbira wakajja amayembe, nze nkuvuddeko.